Olunaku lw'eggulo eyali omuzanyi wa ttiimu y'eggwanga eya Uganda Cranes ne club ya KCCFC Mike Sulaiman Mutyaba yavudde mu mbuzi ekogga oba ekkomera gye yatwalibwa abakuumaddembe ab'ekitongole kya poliisi okumutaasa embeera eyali emutuusibwako kitebe ky'omupiira emmengo ekya FUFA kyaddaki leero avuddeyo n'ayogera ku nsonga ez'enjawulo nga yakava munda. Mu kwogera kwe yategeezezza nga FUFA weetaamwetondere agenda batwala mu mbuga z'amateeka era yeebazizza poliisi y'eggwanga olw'okukola omulimu omulungi okukakanya embeera eyaliwo. Netondera ngenda batwala mu mateeka kubanga nekwenda kumakirabye musajja bankubye omanyi okukuba emiko omanyi okukuba ate n'oluma okitegera bankubye ate nemani banuma nokulima kuluma onkubye emiggo onkubye emigere ate omaze onsibye okitegera obutali bwenkanya naye njagala okwebaza poliisi ya Uganda. Poliisi ya Uganda yalaze maturity mukukwasa ensonga zino. Omusajja abadde akubye essasi. Ayongedde n'ayogera ku nsonga eyamukubya eyali ey'omupiira n'okwogera omusango gwamusibizza ogw'okulwanirira omupiira. Banvunanye inciting violence naye of course amateeka buli kyeraga kyokka naincitingaani nalwanye naani nasonze mwani toba Mutyaba ina bwe yasonzeemu sina bwe nasonzeemu wabulanzi nabadde manja ssente nga ndaga butali mu matimu. Mu mbeera y'emu atangazza ku bazannyi b'omupiira abataamuwagira n'obutamwegattako mu kwekalakaasa kwe ne mu nteekateeka ze yaliko era ng'abakulembeze abatwala omupiira mu ggwanga si be batuufu nga Moses Magogo bangi abamuliko tebagwana era nga bawujja bunyama. Obeera otya ng'osobola ofuga omuntu okutuukana ku kyalina okwogera tulatimba kiba kisuse n'ebimu ku byatuleese okubeera nga twagala okukomya naye nsaba n'inginiya balina abantu abatuufu abokolagana nabo omupiira toga balina bantege si batuufu kubanga njagala okubuulira ntege yagiza mu Uganda. Kinajjukirwa ennaku mbale emabega Sulaiman Mutyaba yeesulamu jjulume ne yeeteeka mu ddene mu kwekalakaasa okw'emirembe ku kitebe ky'omupiira ekya FUFA emmengo ng'asaba pulezidenti w'omupiira Moses Magogo alekulire olw'ebikyamu byakoze omupiira era nga wano waaliwo embeera etaali nnungi nga kino kyaviirako abakuumaddembe okumukuba emiggo n'okumutulugunya okumuggya mu kifo kino era nga poliisi ye yamutaasa ekibambulira kino ekyawaawaza amatu n'emitima gya bannayuganda okutwaliza wamu. Bino nawe bijjidde ekibiina ky'omupiira eky'eggwanga ekya FUFA kyetegeera kalulu k'obukulembeze era ng'enteekateeka zaatandise abantu ab'enjawulo okuvuganya Engineer Moses Magogo mu kalulu akengedde mu mwezi ogw'omunaana. Saika Yasin Sekalaala, STV Select, ebyemizannyo.